musooke muve mu makanisa sigamu amakanisa ag'abapasita abo nimbye buli kanisa ya mulokole gy'olaba eriko nayini waayo Miracle Center ya Kayanja Victoria Serwadda Christian Life Church ya Jackson kyova olaba abaana babe batandise okubuulira enjiri kakati nze bwe nkukwata ne nkugamba Eddie Kirabira Operation Not Creation ayinayo ekigulu agenda kuwaayo 5 lwaki tojja n'okola sente nga tosigaza Yesu kyengenda obbagamba anti babagamba mbu bayimbire bwerere empeera yaabwe eri mu ggulu kyokka omusumba gamba oyimbira obwerere avuga hama akuumibwa magye ayina AK-47 asiba mu America kati ye empeera ye eri wano ku nsi mugulutaina Pulezidenti abagambye omujja statement yenjulidde bulungi n'agamba abasumba tetubagalako ssente wabula tubagalako platform eyo gye mba mutuwa gye babawayo teriyo kifo kya sitaani tebabalimba Angenot si ya sitaani Bigizoni si ya sitaani Sirik si ya sitaani teri kifo ebifo mubidde ne mbiwa sitaani ne sitaani yeewuunya hatulenaga bannange bampadde Angenot teriyo kifo kirokoka wogenda mu Kenya wansi kiraabu basabiramu lunch hour wano pasana mutebyajjanga kwedden service park ng'endongo yabaddewo ekiruyi n'asaba pusa bugembe bani wano Speak Hotel Galeskin wa watoto church yasobola okukolayo lunch hour mumpulirize nze wenkwata omuyimbi wa gospel ng'alina Yesu yajjula Yesu najja mu kifo nga bagenda muwaamu ssente mugamba jjamu tugende kyali lubega agenda kuwa ssente oyimba ate abasumba baziba olina okukola bali mu kyalo actually n'ekirala abantu abali mu kanisa baalokoka dda abatannalokoka bali mu Angenot mu Siriki mu Big Zone yonna kati ebivulu twabadde wali ekavumba natuta abayimbi 3 bonna bali mu bukadde 5 ng'oŋŋamba ne bampaako 20% ekyani asobola okumpa 20% mu kanisa Christian Life Church basobola ogimpa okuva edda nedda nze genda obuuze Little Boss genda obuuze Julie Mutesase genda obuuze Juliana ffe tubadde ba executive directors nga tuli ba manager executive director akolaki akwata ssente n'aziteeka mu muyimbi nadda emabega ne zimukolera ssente. Yes, I've been doing that all of my life. Okay, oyogedde nti obukulembeze sikugenda ku street n'otandika okukuba noise olinga alumba Laneke sina kyemwetaaza kumulumba sandyagadde nakumwogerako nnyo but obukulembeze bwonna nga bwe nayogedde nti obukulembeze results so si office so si linnya so si kulanduulu obukulembeze results kubanga abantu bu services balina okubeera nazo bazifuna akyeyita president yaliko president ate wansi president always president ate kati munayo kyekiganye akyasigala akyakyeyita kati ate kyakyamugibwako ani ukitegedde waliwo okubeera nga you are an ex-president you've ever been a president before but at that particular time the fountain of honor aba mulala okawo omukulu avudde bamuyita Jona agamba nti akalulu yayitamu ate balayizaamu simumanyi waliyo okulayizibwa okugenda okuddawo kutuwuliddeko waliwo omuntu omulala bagenda olayiza gwe wali weesimbyewo nesimbawo ne Dr. Linus naye abadde wano ne representative so simanyi muntu mulala twali abantu babiri abasigadde sibamanyi omuvubuka gwe bayita John simumanyi omanyi ku baali bakwesimbawo simulabanga nako kigambibwa nti yabadde alina okulayira ate gwe ne muteekayo ensonga eyo bana simumanyi nze onna gwe mwogerako byo simumanyi manyi omuntu Dr. Linus era aba Dr. Linus awo ye mumanyi naye abalala sibamanyi ng'abantu benneesimbawo nabo oba abantu b'okulembera bawutamanyi kisinziira ali mu association ki yabagambye alina association gy'alimu so naina agamba omuntu nze buli association yonna eri mu federation ngimanyi bamembers ba association zibonna nyinza obutabamanya naye ate obukulembeze bwa association zibonna abasinga mbamanyi so kiba kitegeeza nga President Museveni bw'atamanyiize nga nze wano munna Uganda naye ng'akimanyi nti mwendi mu bantu miliyoni 4 mu zizo zakulembera so kikakatako LC chairman wange ow'ekyalo kubanga mmanyi paka ku RDC ne LC 5 ne member of parliament leadership structure bwezi zirina okubeera olayida olunaku olwaleero abeeyita ba president obagamba bugambo ki abalala basigale nga buli omu yesobola okweyita president buli omu ekyo kigambo buli omu asobola okyeyita kisinziira president oli waawo oyinza okuba nga oli wawakawo mu nnyumba so buli omu waddembe okweyita kyayagala okweyita nze ndi king of radio
abayimbi ba gospel twandisuubidde wano abayimbi bangi ab'amanyi aba gospel naye tulabyewo olw'omuntu abalala bo tebakkiririza mu kino kiki ekyabadde wate baaka tebabayita kubanga ebadde ya invitation was of very limited numbers again. But again, si bibaddeemu nnyo really. Bibadde tebinkwatako nze ogwange gwaleero gwabadde gwakujja kulayira. Ani gwe baayita ne gwe bataayita, it was not my daily responsibility. And besides, abasinga abadde engeri gye baatuta ebivulu, abamu batabadde batandise okutabaala nga batambula. So some of them have not even returned yet in Kampala. So oyinza okutegeera bwotyo. Ntegeka ki gy'otaddewo okulaba nti gospel music agenda mu maaso okatula Saki ali waggulu nnyo okusinga gospel. Kisinziira gy'obeera, ffe gye tubeera gospel alyoke. Gospel wakabeera agenda mu maaso. Nammwe gye mubeera secular nammwe bwe mulaba. So kati kisinziira gwe gy'oyagala otugeejingira. Tuyinza okuba nga actually n'omulamwa ffe tetwagala gospel music abeereeyo gye mubeera. So nga ffe gyali eno tulyoke tukolera tewali buzibu. Olabye ebibadde tebyatereera abakulembeze ababaddeko bye batambula byogenda otandikirako. Buli bukulembeze bwonna bubeera n'ebintu ebitatambudde bulungi, bubeera n'ebintu ebitambudde obulungi. Njagala nnyo okutunuulira ebintu ebitambudde obulungi. Ebitatambudde bulungi n'obivaako kati ekiri erinze nganze omukulembeze azzeeko n'omakinga sure nti at least obitereezaamu. So kiba tekiri kirungi nnyo buli ssaawa kubeera nga kino tekyakoze kino tekyakoze kino. Nze obulamu bwe butyo sibusobola butambuliramu tunulira nnyo ebirungi ebikoleddwa ebibiri ne bibeera lesoni gy'oli n'oyigira okwo. Otanyiza n'ogamba nti gospel artist omuyimbi wa gospel talina kulwanira hit era talina kubeera nga like hit ayimugiforcinga by force ng'ogifiirako ku lwaki ennyimba zonna ze tuyimba gospel music tetuziyimbira bantu olina kuba ng'oyimba kusinza mukamawo ekyatuteesa ku nsi eno kusinza mukama waffe Yesu Kristo. So kiri erinze bwe nnyimba oluyimba nga nsinziza Yesu mu ngeri eyange gwe naawe alowulira n'owulira nga bye bigambo bye bimu bye wandiyogedde okitegedde naawe n'okolera ki n'ositukiramu naye si gamba mbu tulina kuyimba hiiti teri yatutuma hiiti mu byatutumibwa ku nsi kuno tekulimu kubeera baakabi tebaatutuma kubeera baakabi tebaatutuma kubeera bannaggwano tebaatutumibwa kubeera bangi ba hit artists baatusindika wano kusinza ye kyekyatutonderwa. Omuyimbi omu yavaayo n'agamba nti bapasita tebakuseeyo okupromotinga gospel music wenga gw'okyogerako buli famire ebeeramu omanyi kituufu bayinza okuba nga tebakikoze naye kati essuula empya eriwo nti tusobola okukikola. Omanyi njagala nnyo okulaba nga ebintu byonna ebibadde tebigenda bulungi tusobola okutereezaawo tukozeewo ki ye mwennyini akukuluma akaayana naye ye nga ye mwennyini ayambye bameka okutuuka ku levo gy'atuuseeko. Wakati oyinza okuba nga oli mu kupookinga ojja akanyonyo mu liiso ly'omulala ng'ate eryo lijjudde ddala obujonjo oba okitegedde gwe ng'okyavuddeyo kati gwe mukama akuyambye n'osobola n'okubeerako n'osobola okuyimirira mu kamera n'obaako ne bw'oyogera nabo gw'oyambye bameka okuvaayo naawe batuuke ku levo kale gy'oliko nga tebirimu byabasumba. So while we are at that nga tugezaako okublaminga doing the blame game buli ssaawa feffe nyini naffe twekube Mutto tukozeewo ki ekyenjawulo. N'ekibuuzo kyange simanyi oba bakibuuzizza dda ekino kyanyibanza. Olina ensonga gyogeddeko nti nno omuyimbi yenna wa gospel atali mu association mujja kwogerako ne ba media owners obutayimba. Okireese mu mbeera ya bukulembeze oba ya mwoyo? Ebintu byonna bye twogera obudde obusinga twagala nnyo okuwuliriza mukama kikyaba agamba. Background yakyo ekyo ekintu kireetezebwa okuba nga tuli mu bumu tulina okubeera obumu olina okubeera okukulemberwa kireeta level of accountability so that omanya nti buli muyimbi ono muyimbi ne bwati ava mu kyaki bweti akulemberwa gundi ne gundi so that n'ogeejinga ne discipline yabyo ebintu byaffe ebyabalokole si byakyetwala buli kimu kyonna kirina okubeerako ne system. So okukyogera bwekyo kigenda kubeera followed up mu ngeri eyo bwetyo nti tugenda kumakinga sure nti buli muyimbi yenna ali under an association and we monitor their progress on how they do their things as well. Okay. Association zino ziringa bibiina byabufuzi. Yes. Waliwo abaabivaako nga yitayagala kuwulira byabufuzi. Waliwo n'abalokole abayimbi nga yakivaako. Ekintu ekyo bw'obadde bw'okireese olowoozezza ku mateeka g'ensi
tebiriimu byabufuzi okwegatta tukubeerangako kya bwabifuzi kitegedde other than that mukama waffe yesu kristo yandibadde buli omu yenna amubuulira enjiri ng'ali omu naye yamakinga sure nti alonda abantu 12 n'atambula nabo n'abalaga ennono z'obwakabaka era yabakuŋŋaanya babeera bumu so gwe bobeera n'ogamba mbu ate nze saagala kubeera bumu tetugambe yingira kibiina kya bufuzi tugambe yingira kale mwenga mwabeetegeera association is by choice and you associate where you feel comfortable and happy with funa ab'omwoyo muno mwekolemu ekibiina mubeere nga mutambula bumu kiringa okukeera ku makyo okugamba muzi sirina kubeera mu kanisa alanda kiba kitegeeza buli kanisa gye nandisanze nandiyingidde nnyingire naye ate waliwo webeera nti ono tata wange wa mwoyo yantegeera bwe mbadde naye bwe mbadde abadde ankulembera lino nebbanga ekiriwo kiri level of accountability so that mmanya nti omuyimbi gundi bw'afuna obuzibu tusooka ne tutuulira association abeera mu association ki nga ffe tetunaba kujja tonaba kuba ndulu ku social media bannange mu nnyambe abantu b'obadde obeera nabo 10 basobola okuwaayo omutwalo okuyamba ekizibu ekikugwiridde awo n'okivunuka bino ebintu byakuyamba si byakufuga nakukulembera other than that singa buli omu ali mu bibiri ekisembayo waliwo omukulembeze eyaliko omukulembeze Laneeke alina association eyiye of which teri affiliated n'eyammwe gye mulina oba eza pesiniki zaalina obudde buno mugenda mukolera kyo associations nyingi ezitaneegatta ku federation era nga gwe mulimu gwaffe okumakinga sure nti zeegatta ku federation so kati ffe tujja kukola zino eziriwo ffe tugende mu maaso omanyi buli muntu yenna yeegatta ku kintu kyafunamu buli muntu yenna yeegatta ku kintu ekimukolera tosobola kwegatta ku mugendo nga togutegeera so kati bwe babeera association ezitanaba ku federatinga zijja kutuuka ekiseera zirabe nti bano aba federation baleka olwo ekigenda mu maaso kiriki katugende naffe ng'omukulembeze tewandirowoozeza okubanoonya abo Laneeke n'abalala abalinanze ate ani yannoonya zaani yannoonya nze nange nafiiringa right netufuna association yaffe naffe netujoyininga teri yankubira simu kuŋŋamba jangu weegatte bagambe federation ngiyingidde omwaka gumu emabega kigambo kiyinza omugamba Laneeke ayagale yesu asigale okubunya enjiri ya mukama waffe yesu kristo kyekisimba obukulu byonna byakola abayimbi be baalina abayimbi be yamanyi bwe abakulembera abayimbi be bamanyi okitegedda kuba baleka bamulonda ng'omukulembeze omanyi buli muntu yenna akeera ku makya n'abeera mu kintu kyayagala kati bagenda okunolaba ng'omukulembeze waabwe which is a good thing ne basalawo ne bagamba manyi kambeera enono ngwaki ng'omukulembeze wange so kati ate tusobola bajja ku ddembe lyabwe kubagamba nti omukulembeze gwe mwalonda oba gwe abakulembera mu kikulembeze mukyamu bo bamulabamu amagezi bo bamulabamu obudde bamwagala nga bwali omuyimbi wa gospel alina okufosinga hiiti oba ate kati hiti ofosinga yaki ate teri muyimbi yenna afosinga hiti n'abagezigezezaako nze fotinga ne babeera bansi nammwe gye mubeera ebintu byammwe ne babeera bansi ne bafosinga hiti muli oluyimba lwaganye olwo okitegedde so teri ayina fomira ya luyimba kubeera hiti mukama katonda yakyesigaliza oluyimba okubeera nga lusensera mitima gy'abantu ne lwagalibwa oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo